manye DJ oyinza okuleetera ebizibu nga ndi mu kuzinisa omutaka wano yekyankula yinza okwoza emisango enkya sebo omugole waffe era jjajjaffe tesaasira kuli ekikasengo sebo jjajjaffe Kasulya akulira abageye era abagole baffe olwaleero bakadde baffe abakyaliwo ab'ebitiibwa okuva njagala nnyo okubayirizaaniza okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa jjajja weebale nnyo weebalire ddala kutuweesa kitiibwa ng'omugigi omanyi wabawo obweraliikirivu bungi ng'obuvunaanyizibwa obw'enkizo bwereddwa omuvubuka kakasa ne bakadde baffe baafunamu okwesiba nga balaba omuvubuka omuto yejjajja ate atwala mu kika ky'engo gera bwe kiri mu kika eky'enseenene buli mu kika eky'engeye n'ewalala wangi naye ebikolwa nga bino ebyekitiibwa bwe biba bigenda maaso jjajja obutuwadde akabonero akalungi webalire webalire ddala eyo endowooza yaffe guno omulembe mutebi abatemana kimanya Ssaabasajja Kabaka guno omulembe yagukwasa abavubuka era bwe mulabanga abavubuka bakola ebintu eby'enkizo bwe biti kiba kizaamu amaanyi zisibangako ku mbaga ya mukulu wa kika naye gyensoza okubaako n'amamajologero kati ekyo kyongerera ddala okulaga ekinabeera nane pulezidenti w'eggwanga naye muvubuka bulijjo okubiriza bannange bwe tutambula tetulina obuvunaanyizibwa okuba ekifaananyi ekyabavubuka b'omulembe guno tusobole okwesigirwa bakitaffe batuzaalanga bazimbanga bakola emikolo nga gino mu myaka egy'obuvubuka so kitukakatako naffe okulaga ekifaananyi ky'omulembe gwaffe guno webale nnyo okukulembera bulungi mu ngeri eyo naffe tugezaako nnyo era beera kigamba nnyo bannange bano muganda wange Sebuufu Owengo bulijjo mugamba naye olwala kiki ng'agamba yinza nti okusooka jjajja era jjajja webale kyawulira eri mutwe otwekanga ssebo nga naffe tuli lubaga mu lukiiko nga naye awalira njagala okwebaza abakulu bonna abayambeko ku mukolo guno amasala kimira oyo n'omukwano gwange ogwo ekyali wange bakuba mirembe gye bwe natandika okwogera amazima mikwano gyange bonna badduka bonna bantya bagambyeyo mu nkukutu ntiwali tulinamu naye omanya abasajja bakambwe kubeera nga toswala ogera nti ni mukwanoko naye abantu bali bagambye nti ni mwana mulungi ni mwana wa mpisa nungi ate ni musajja mugezi musajja ayagala ensi ye n'okusinzira ddala ni musajja mugumu sijja n'omutima asembayo naye simutya njagala okwebaza bakadde baffe ngenda okubeera ku mbaga eno ate nembeerako paka obudde bw'ekiro sebo Profesa Katerega munange tubeereyo ne tulaba ne tubwemiririzaamu twebale nnyo emirimu gy'okulera Obuganda twebale nnyo n'okusigula eddoboozi naddala ffe abaana ba Buganda abeesobola tubeerayo omutima gutumira Ssaabasajja twebale kubitwogerera Omukama ngali naffe n'empewo z'abajjajjaffe nga nazo ziri naffe Ssaabasajja Kabaka ajja kukomawo bannange omukolo obudde bwagenze dda munzikirize ebigambo byange bibeere bitono naye nga mbebaza nnyo olw'okwagala jjajjaffe olw'okumwagira ku mukolo guno gw'ekitiibwa
olw'okwagala ennono yammwe, olw'okwagala kwa kabaka n'olw'okwagala kabaka. Tukitegeera abamu naddala kuma abavubuka olumu kibatuukako ne musula ku maloboozi bamubanja kabaka wammwe. Mbakubiriza mukikole mu bukakamu, mukikole mu kwagala ensi yammwe, mu kwessaamu ekitiibwa n'okumusa nga mussa mu bakulu abatwala ekitiibwa, naye temulekeraawo kufaayo ku nsonga zikwata Buganda, ku nsonga zikwata ku Uganda. Jjajja ekisemberayo ddala munnange mwabengo tetubabanja, jjajja tetukubanja, tubeerayo bulijjo nga tugamba abakulu musule amaloboozi mwogere ku nsonga ezikwata ku ggwanga yammwe. Naye jjajja nsaba okuloopera nti Katikkiro ow'ekika ky'Engo omukulu Serena gy'aviira tutambula wamu. Obuvunaanyizibwa takukomya mu kika kyangu mukka, takikomya Bwakabaka bwa Buganda bwokka, naye musaale nnyo mu nsonga ezikwata ku Uganda yonna. Era sino tutambula naye, era otukoze bulungi nnyo okutuwa Katikkiro w'Engo. Kitegeeza nti nammwe mwenna ab'Engo mwagala ensi yammwe, mwagala n'enkyukakyuka. Omukama abeere nammwe, Ssaabasajja Kabaka wange. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikkiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, eky'okuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya Dene Boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is
the King. May God bless you